Abavubuka abadde bakozesa ssente z'ebicupuli okubba abantu, poliisi ebakutte. Omusasi waffe katuwa ebisingakaawo. Poliisi ya CPS mu Kampala eriko abantu 7 beekutte ku bigambibwa nti babadde babba nga bakozesa ssente encupule. Bano bakwatiddwa ku Linka Hotel esangibwa mu Ndeeba nga babadde ne ssente emitwalo gya $, egiwerera ddala 32. Abakwate kuliko Omuliisa Robert Ivan omutuuze w'Empereere, Asiimwe Hirarema Kangono w'Ennamasuba Kikajjo, tukwasibwe Rosemary ow'Ekamwenge Logojo ne Gatete Geoffrey ow'Ekyebando Katale Zone. Ekikwekweto kino kibadde mu hoteri emu eri sayidi za Ndeeba wano mu Kampala. Ne bakwatako abantu 7 ate ne bazula n'okuzula exhibits oba $, ejingirire gye badde bagaba n'okutunda. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ayogedde ku babbi bano. $, zino zonna ziri mu ne safe, twabasanze ne safe tebale batereka mu $, zino. Bano 7 muno mulimu Muliisa Robert Ivan mutuuze wa Mpereere, Asiimwe Hirarema mutuuze wa Nnamasuba Kikajjo. Onyanga agamba nti bano babadde batunda $, ku bbeeyi entono ekibadde kisikiriza abantu okugendayo okugula. Basendasenda oba bajja ng'eri $, eri ku 3,600 bo bajja ne bakusendasenda ne bakuwa ne bakugamba nti ffe tulina $, naye za ssente nsamusamu oba oyagala kugula bakuguza bayinza okugamba nti $, wa 3,000 tujja kuwera ku 3,000. Kati bw'olaba njawulo wa 600 tutandise okukola ku nsonga zaabwe ku fayiro zaabwe, naye tutunulira bagulako oba okubatwala mu kooti mu misango gy'okujingirira ssente, emisango gy'okuwa oba okugaba ssente nga njingirire. Agamba ssente zino bagenda kuzitwala ku banka ya Uganda enoonyereze ku nsimbi zino. Bizinesi gy'oyingiramu kakasa oba bakuleetedde $, genda okebere, naye oluusi bakuwa $, emu nga ntuufu, naawe n'ogenda n'okebera, kumbe endala ezisinga nfu njingirire. Bikusakiddwa Wandulu Bone, Crosso TV, Omunnyo.